ebiri n'ebintu ebirala bye babba mu nju. Omugenzi omulabako nga yakatwalibwa mu ddwaliro tanaziikibwa? Nga yali tanaziikibwa, nagendayo bamumpa nti ogenda omuziika. Ng'alabika nti bakubye mukube yali afunze. Tebategeera? Naye nga bo baŋŋamba nti yalina ekiwundu wano. Ekitegeeza nti bateega muteege ne bamukuba bamubbeko ebintu bye? Kirabika ngeri gye yalina ekisumuluzo oba nga bamusanga tannaggalawo n'ayingira munda ng'amaze okunkubira bwe ndowooza nze nteebereza buteebereza kubanga bwe yankubira essimu n'aŋŋamba atuuse era tujja kuddamu twogere naye naye tetusaafuna kakisa kaddamu kukola ki kwogera naye kuba nakubanga essimu ng'evuga naye nga takola ki nga tagikwata ne mwannyina n'agikubako enkya ku makya ng'evuga era tagikola ki tagikwata weeruweero nga tagikwata kubanga era naye bwe yajja era n'aŋŋamba ne wabaawo n'omusajja omulala mukwano gwaffe era yajja n'agamba naye yagikubako ng'era evuga tebagikola ki tebagikwata. Kati okugenda mu ddwaliro okulaba okufuna omulambo baakebera ne bagamba tebannazuula kyamusse. Nga nabo bakutula mu ggwanika naye nga tebamanyi ki kyamusse? Tebakuulira wadde nti kireebeza okuba yakubiddwa oba ki oba ki? Anti munange ebyokusoma ngeri gye saagenda nnyo wala. Ebbaluwa bweziri naye bo bagamba tebannazuula bakyanoonyereza ekyakoze eki ekyasse omuntu. Era kale ebbaluwa zennyini tebannazituwa naye zikyanoonyereza gye ziri naye baatuwa zino olw'okuba omuntu yali avunze ng'alina okuziikibwa ne batuwa ezituyisa mu kkubo ez'obwangu ne batugamba ziri zennyini bakyakebera tulabe eno poliisi bano abagujja munda tujja genda naye batuwe ebbaluwa eyo yennyini naye kati nze bano nagamba poliisi bano tebabata kubanga jjukira essimu gye nakubako eyakwata eyaŋŋamba okundagirira ekifo ye yakwatibwa ne kompyuta ate n'essimu ye yali agirina agamba yagijjaku olwo mu nju nga bagijjamu ye bw'awoza bwe yagijjamu ku olwo baali bafulumya omulambo mbu n'agikuba mu nsawo. Ate obudde buno bakyali ku poliisi abo abasibe? Essaawa zino simanyi naye nga wakoma okumanya nga babalese ku poliisi? Kubanga nze nagendayo nenjogeraganya nabo era nakuba essimu eri omusirikale yabigobako ne mugamba tebabata nga tetunnamanya kufa kwa muntu oyo mukyayinza okubata nga be bamu abatta ki omwana wange bwe nabagamba n'agamba naye bwe wanaabaawo enkyukakyuka tujja kwongera tukole ki tukukubire kuba namunyonyola nti amagulu gazimbye kituufu natambula nnyo amagulu ne gazimba ate nga bw'omanyi tutambula kati tuli eno mu Ndeeba olina okutambula okugenda eri ekabalagala ate amadda poliisi bwe budanga kiro bakukwata bigere byabwe bibadde bizimbye byonna bibadde bizimbye obiraba bibadde bizimbu bigenda bikendeera bukendeezi. Ate okugenda emulago okugyayo omulambo oguziika omulambo muguziika wa? Twagutwala Eruweero twafuna omuzira kisa omukyala nanyamba nampa we naziika omwana n'agamba bwe ndiba nfunye we muteeka ndisobola okumugjayo ne mutwala ne muziika. Omuzira kisa kuwa oziika omwana mukwano gwo bukwano gwo? Mukwano gwange kubanga nange namufuna ku TV yandabira ku TV lwe twali mu Baati Valley ku WhatsApp biki ebyo ndowooza kwe basindikanga bannamawulire kwe babisindikanga kwe yandabira kati mu kufa ne tusindika bu voice obwo kati omukyalo oyo nalindi awo nga nkubira essimu nga nkabira ku ssimu sina wenziika mwana wange kwe kunkubira n'aŋŋamba genda ew'obulenzi baluweero Luweero w'obulenzi ende Luweero w'obulenzi olabe mukyala bwati ne bwati munoonyeeko omwogere naye akukkiriza oziikewo ki omwana kifo kyange nze nkugambye genda oziikewo ki omwana bw'onoomala okuziika bw'oli bw'ofunye ew'omuteeka ng'oyagadde kumugjawo oli mugjawo n'okola ki n'omutwala bw'oli batoyagadde nga tofunye ajja kubeerawo nange era kye nakola kati bwe twatuuka eyo omukyala kale asooka n'ayombayombamu n'aŋŋamba naye njagala okubakkiriza nange mbadde nkuuma ekifo ekyo
kati mukitaddemu mufu kati njagala emitwalo 3 mu egyo 35 nanyi ne yakuwanda nayo mukumi akumawo yakusaba 35 mukumi ye yansaba emitwalo 35 nenziramu nenkubira mukama wange yatuwadde n'agamba bw'oba osobola ozifuna noonya omuwe gw'oziteekewo ki omwana era netunoonya era ku sente balansi waffe oyo gwenkugambye yali asigaddeyo ne mugamba kale genda kukikola ne tugende wa chairman naye n'atusaba yasooka tugamba 5 naye mu luvannyuma bambi 5 teyagakola ki teyagaweza twakiriziganya ne tutuuka awo ng'alaba ne maiti kubanga twagenda nayo ne tumuwa 25 ne tuziika omwana twamugamba keesi kubanga twali tusazeewo tumutwalire mu kiveera kyokka bali ne bagamba mulina okufuna keesi nga kituufu yenna ayiisa kumuse wiiki namba kati ne tumuteeka mu kiveera ne tufuna keesi sente ne zirabika nga ziggwawo kaziwe basirizi yatuwa ze baali batereka ze baali batereka otandikireko gula akataka ziggwerawo mu mbeera y'okuzika omwana akakadde kamu n'emitwalo 2 zaggwera mu mwana okufuna wagenda kubanga transport baluwa kufuna enetambuza emirambo omulambo nammwe kenyini kuba nasooka nze kusaba baluwa etukkiriza okuvuga piki gendera ku piki ate nga n'owa piki naye ayagala sente nyingi nga bwomanyi bino ebya covid naye nga buli wetutuuka road bloka zituyimiriza kati olugenda okutuuka omukyalo oyo muzira tusokuwa akafawoziika omwana eri mukyalo eruweero ewammwe gye wakulira nga toyina muntu n'omu osobola kukubira nduulu kukuwa akafawoyinza kuteeka muntu ono kuba n'abaayo tebamanya nti n'omwana afuuka twayagala bategeeza kubanga eri luweero eri mundeeri naye ono we yatuwawo obulenzi ndabawo naye tewayagala wagazi bategeeza eri gye wakulira ate era ne bwe nandi bategeezezza abo tebasobola kubanga nayo twawukanayo ng'olwo taata amaze okwogera ebigambo ebyo ebingi ebagamba tuveemu tojja kutubeeramu noonya gwe gyokola ki nga mbulingeetera muntu nabeera n'omusajja wange nga kyekika kyange n'abaana bange n'emikwano kati omwami ate n'omwami olwakwawukanako kati nensigaza abaana n'emikwano nga tolina muntu yenna gwokubira nduulu kati kasirina era tewaali okujjako maama wange taata wange omukyalo oyo ne sente nga boolaba nti zaali teziwumala waliwo omwami bamuyita Kivumbi we Amerika era naye simulabangako era bannange ntuusa okwebaza kwange kuba nandifukamidde nako kubanga balabika bayinza okundaba ntuusa okwebaza kwange eri omwami Kivumbi n'omukyalo oyo Nanja ye maama wange kati yeebale nnyo yeebalire ddala n'abawagizi abalala bonna basobola okundabirira era n'abasobola okunsapootinga okunfunira sente mu Baati Valley n'obuli omu yali ampaddeko ku kintu wadde ku kkubo nga tutambula wadde ansabira obusabizi essaala kubanga n'essaala nakyo kikulu mulimu okubanga oli talina sente talina kintu kyakuwa naye n'akusabira oyo naye mwebaza neebale nnyo beebalire ddala ne Kazibe Bashir mwebazeeko yakola omulimu gw'okutuusa ku Baati Valley okusabira obuyambi Kazibe Bashir ye tewandinzijukiza nakunzijukiza kubanga ansula ku mutima Kazibe Bashir kansala Kabootongo mbeebaza nnyo ne chairman Waswa nanyini leerwe n'omusirikale yatuleeta wano okutuza wano nga wali tufunye obutakkaanya nga batugobye n'abalala buli ataninaako buzibu bwonna mbeebaza nnyo chairman Waswa kansala Kabootongo Kazibe Bashir n'abalala mbeebaza nnyo bangi besimanyi manya mbeebaza nnyo beebale nnyo ebali eddala era abaana bamwe bali awo kuba abamu balwadde naye nisuubira gundi ono Mulangira Mizozi yayingirawo ate nga tetulina byakunywa ate Mulangira akola nnyo mu byokunywa naye nga tetulina ekirungi baabo bayiye abazira kisa batunoonyereza omuzigo gw'endiga mbasiize kati abamu bayiye bufulumye kakati ku mbeera eyo okuba nti nno taata yakwegaana
ne taata yabeeranga nnyo n'omuyimbi Sekandi Angel Sekandi babeeranga bonna walozeemu mulabako okuva taata lwe yafa Angel Sekandi namulaba naye nga taata amaze okufa namulaba wano ng'olwo tuzze okupangisa ewa Zopa lwe muva eri Luweero muzze okupangisa eno wano nga batupangisiriza wano mu Bati Valley nga batupangisiriza awo naye oyo kansooke muleke kuba ngenda kujja naye mu kusooka nasooka nendaba ku batabani b'omulenzi Paulo Kafeero bakola ekivulu ekivulu bakikolawa ekivulu bano batabani ba Paulo ku Big Ba kati tutuuka ku Big Ba balanga kati neŋŋamba abaana abo tugende ndabe omusiko oyo kuba bamulanga naye agenda kubeerawo ndabe omusiko oyo twogeremu naye natuuka ku musiko oyo n'omusajja oyo ayimba nyimba za Kafeero okuleka Angel Sekandi waliwo omuyimbi omulala so muganda we muganda wa Paulo Kafeero muganda wa Kafeero nze ngamba bagamba muganda we tebikakasa naye nga bagamba Buganda kisoboka okuba nze sikakasa kubanga saakulirayo sibamanyi gwe banyanjulidde gwe mmanya gwe bagamba nti ono gwe mmanyi kati batuukako ngamba nnyonnyola mbagamba munange nze Buladina ndi bakooya naye mbadde nsaba kwogeramu nammwe oba si ekyo mumpe ku nnamba nja kujja mbannyonnyola ebisingako awo kati omusajja ng'agamba gwani ko nze Buladina ndi bakooya naye yakuba oluyimba si yenze naye gwe bakubamu oluyimba oligino yenze era negye nakulira olwo omukyala ng'akyaliyo negye nakulira omukyala gyali naye bakuba mukadde naye nga gyali nti ye n'agamba kakati genda oli akuwa ennamba olwo ono bwe yabiwulira ono ye n'avaawo ono ayimba eza Kafeero n'avaawo naddeeri kati ono omusika omuwanvu tiyava ŋŋamba genda oli akuwa ennamba nagenda okudda ewooli nga ŋŋamba ate ennamba nze ngaba nti eyiye gwe genda ye kenyini omusika abimala okudda ew'omusika ng'ayingidde mu mmotoka ne mbwaga abannayi basebo nedda tujja kudda baagaana okumpaki banali njagala okubakubira mmanye we bali ndabike ŋŋenda tukole ki mumanyagane mu ngeri endala yonna neera ne mbagaano bagamba n'abaana abo babadde bazina baana baffe baabe baana bantu bazukulu bammwe ono amumanyi n'oli amumanyi bwe nagenda nabo simala nawuuka n'ono yaliko okuba naye buli wendaga wonna bazina kati baatulabanga abayaaye nenkolaki tusirika kuva olwo nange ntyanyiiza nnyo bannange lwenfunye omukisa n'ennamba y'essimu baginyimye neŋŋamba kanjiye ebyange kati bino ebyettundu baali bigenda okujja olwo bamaze okumenya saatawaana nabo okubanoonyerezaako mbw ate nkole kikuba namanya olaba omusika akuvuddemu omuntu bw'ova eno omusika gw'olina okutuukirako naye yakulaga omukuza oba ki naye banne banvaamu nange nengakanjiye byange kati ekyokusooka muzeeyi yafa neegaali ninga lwaki mbeesibako nange nembivaako nembeera byange ng'ovuddeko musika n'oyo muganda wa Paulo Kafeero Paulo yafa alina abaana bameka abalala bonna abamu yalina abaana bameka abaana saakulirayo naye ŋŋamba kale ng'oggyeko ekyo ng'oggyeko omusika tolina kuba n'abakafeero balala bwe wali omanyiiko waliwo omwana so ku TV bakayana naye ng'omwana oyo yajjako emaganjo alina kati agalevu bw'ati yajja era nsuubira be bamu ku abo abasitudde enkundi babakebera omusaayi omulenzi oyo teyaziika ku Kafeero nze natunula abaaliwo naye omulenzi oyo kituufu bwe namulaba ku TV teyajja teyaliiwo era alabika teyamanya kufa kwa mugenzi kuba teyasuubira okuba nga teyali mu Uganda oba nga yali wala omulenzi oyo yajja namulabako emaganjo ng'era mutabani w'oyo taata naye nze nawulira bagamba ti oyo mwana siwaffe siwakika kati oyo bagenda naye mu DNA oyo ye nali mumanyi era nakati bwe mulaba mukola ki
mumanyi naye lwakuba nze kati sikyagala beefasa buli onize ekirungi kyange ndi mwana wa buwala siri wa bulenzi nti noonya manya ga kika nze nasigala nze buladi nandi bakooya muwala w'omugenzi Paulo Kafeero gwe yeegaana oba yanneegaananga ddala kituufu siri mwana we sikyagala kumanya wabula kyenjagala okumanya abaana bange bayise batya mu mbeera kati mabegakaawo nawuliddeko nga ebyo bibali enkaayana ze balimu abooluganda nze siziriimu banoonyeza kutunda ttaka simanya biki bagala sooka genda mu DNA kati singa naye baba bakuyise ogende bakebere omusaayi ogenda gendayo bakebere naawe konfaminga ddala oli kitaawo nze sisobola kubanga sigwangako mu ttooyi olw'ensonga nze sirabangako mufu nga yafa tafiiridde mu ntalo ne bamuziika ate ne baddamu ne bamuziikula nti bajjeyo amagumba simulabangako nze mbadde ngamba baganda bange oba baganda bange oba si baganda bange oba mikwano gyange simanyi bandi singa wabayo abalina ekirowoozo ng'ekyange nze ngamba twandirese omusajja naye bakamirembe kubanga bye bakayanira ebyekika tebiriimu makulu ebintu byonna mugenzi yafa n'ebibye bw'abanga waliwo obuliwo obwo tebubeereeza kiraba nze mukazi mbonaabonanga bwe mundaba naye temuwulirangako aba TV bazze bankutte ba Facebook biki ku malediyo bankutte mpapula z'amawulire naye tewali gwe nali ŋŋambyeko nti njagala kumpa ku bintu by'omugenzi Kafeero siina wabula nze nsaba buyambi bulabirira ki baana bange kyokka ekintu eki nze sisobola kukikkiriza n'akamu era n'omuzimu gye guli bwe guba gulaba gundaba sikkirizanya n'abo abagamba mbazikule omagumba mbw ate babakebere omusajja bamuleke abeereyo mu ntaana ye awummule emirembe era nze musabira Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe kuba nze nasomera ku ssente ze kagaali kange keyampa kantambuza n'enfuna ekyokulya ky'abaana weekali kukiwulira nkuze okutuuka wano so singa yali mulala oba yanyamba buyambi oba tiyanyamba buyambi naye nze yankuza okulabika nga ntuukwa kubeera muki mu nsi n'abaana bange mbalabye kati nze nandibadde era ye wadde oba wali mulamu ne bankebera omusaayi nti oba siri waayo era tekyandiggyewo kumutwaliranga kirabo kugamba nti taata wanyamba kuba taata omukuza kitwale nti yakuza taata wange ye yankuza kati ono maama gye wakulira ekyokumuyita taata tebakitwala nnyo nti mwesibako nti neesiba ku nda ya Kafeero newasi yakuzala naye nga yakuza era abataata ono wankima asobola okulaba omuntu omukulu n'amuyita taata kiraba kati nze sina ngeri ki gye nzikirizaamu n'abo abaziikula amagumba nti ate bajjeeko bagakebe musajja bamuleke awummule abakkiriza nti bo bagire bagende babajjeko omusaayi nze ne bagamba nti ku mugabo gya Kafeero siinayo mugabo n'ogwo mugabo gwange gwe nafuna mu bulamu weguli eggaali enoonyeza ekyokulya ate nayo naye baba bagambye nti bagitwala nayo njibawa ne bagikola ki ne bagitwala kubanga ndowooza mwagiraba ku TV giyangulira giyanteeka yali gye nali nkimirako amazzi nkalina bwe mba njogedde bubi bansonyiwa oba bakakima nti bakayanira byanfuna bwe baba bakakima ndi mweteefuteefu okakwata nkakole ki nkabawe nja kutambuza ebigere nsigalirewo naye nga kitanga ali munda awumudde emirembe kati male mbuuzaamu nti nno ye maama ono gye wakulira okufa kuba kumanyako ye nakumanyako wasobola ogenda n'omuziikako naziika bulungi era ye taninaako buzibu kuba ne muganda we naye gyali ye simulinaako buzibu naye obuzibu bwajja lw'abaana bano abaali bamanyi ndowooza engeri bano gye bangobye ono ayinza okufa n'abaako kyandekera oba yali anjagala nnyo ate ekirungi ne maama oyo mutanjagala nnyo era bw'omubuuza agamba oyo mwana wange nze muzaalira ddala ate ye tambuulira ddala kitegeera kati ng'ogyeko gwe okunoonya ekyokulya mu mbeera gy'okinoonyaamu kuba ekyo kyalina bw'okinoonyeza olw'embeera gye tulimu naye abaana mulimu abasituseemuuko mulimu abavuddevudde bakola oba tebakola tebakola ate banaakolawa
nabo go balabirira na mumbera joya okukola kwe tukola kati wano utakola mumbera je tulimu oyita mu mumbera y'abaana lulinga tetunnabeera mu bya covid baade batuyitanga n'enkuŋŋaanya engoye n'endeeta awaka ne tukuŋŋaana n'abaana bange ne tuwoza ne tufuna akasente kubanga ebyuma awo byali bifudde naye ebyuma bwe bibeerako era ntambula n'abaana bange bonna tugenda tuwenja tufunako okulya ku baana tekuliko n'omwasoma tekuli asoma era mbeera etakusobozesa batwala kusoma mbeera sisobola kufuna za kusoma n'ez'okulya ye kaakati omwana anaasoma atya nga ne mwasuze ne landiroodi yasuze abavuma abagobaganya mugende gwenki ofuna amaanyi agasobola okutwala omwana ku ssomero kati singa okusoma tekunaddamu neŋŋamba ekiseera nga kituuse ekyokuddamu singa ofuna omuzira kisanakukwatako nagamba nyina kuyambako abaana babiri baweerera okusoma kasita babeera okkiriza n'obawaayo ne baweerera nga tagenda kusula nabo nzikiriza naye bw'aba ng'agenda kumuteeka wuwe waka ayinza okusalawo n'alama kamuteeke mu kisomero bwe riti mu kisulo nzikiriza naye mu luwumula ng'akomawo olw'ensonga lwakiŋŋaana naddira omwana wange omu omuwala gwe sigenda bbalaga kati bamunsaba bulungi nnyo mukwano gwange era tuli mu mbeera bwetyo nga n'agamba bambire kankuyambire ku mwana bwe namumuwa abeere nga abeerako naye waka amukuuma yagenda mulekera mwanyina n'amwegaddangako kati era ne bamukwata ne babateeka ku poliisi era kolodi Kampala omusango gye ku Buganda Road era emisango gye gyali ne kolodi Kampala bakimanyi paka omusibe ali Luzira yekka Mulegeya Yusufu okuva olwo n'okyawa abantu ababeera n'abaana okuva olwo n'enkyawa omuntu leeta nkuyambeko omwana bw'oba oyagala kunnyamba ali eyo yonna bw'oyagala kunnyamba oba oyina golu oba oyina kawunga oba oyina ku bugoye oba oyina kasente osobola okunnyamba naye ng'onnyambira wano ewaka bw'aba nga tosobola sente za kisulo osobola zadde ng'omwana ava waka aviire wange ng'agenda okusoma naye nga gwofaayo nnyo okumanya nti ku ssomero sente gwoziteekayo saagala onkwase ku sente ye sente aziteekayo gwogwe ne gwaga kukolayo omwana wo nze omulimu gwange kugolokosa mwana yambala agenda ku ssomero agenda okusoma ng'akomawo ewaka ekirala ayagala okunnyamba ennamba yange y'essimu eri 077484659. Ennamba eyo eri ku WhatsApp. Ennamba yange eri ku WhatsApp. Era singa bayagadde okubako akasente kayisakire ku mobile money. Kali ku mobile money. Kibaddiremu kuba oyinza okuba wayandiyagadde okuyambako kibaddiremu ennamba. Ate n'ebiseera bino bya COVID kati tokkirizibwa kuleeta mmere. Bw'oleeta emmere baba bajja kukwata. Kuba musango. Baddiremu ennamba eyo. Eri 077 Kinana munya 56 kakati eya Airtel omanyi nina bbiri zonna ziri ku mobile money eya Airtel kansooke njikebere wano kubanga manyi ekyali mpya tonagikwata sinagikwata naye soko gyetegerezaawo tubawe enfu gifunye yeyo gibasomere eya Airtel eri 07008 07008 79 15 njiddamu eri 07008 0708 79 15 nayo eri ku mobile money eno eya Airtel ereeta amanya Irene Namugga babiri gemanya gereta Airtel yemanya Airtel ate MTN ereeta Isma Lubega naye nga zange ereeta kati ono Namugga babiri muwala wange
naye ng'era ziri muno zongera yini zokuwezera nazo waliwo abasinga basobodde okuba kukateeka waba wasobodde n'okunyamba ng'ekyokulya oba ki oba nga ŋŋamba jangu okine wano akantu k'abaana asobola okunkubirako oba alina kasindi kasobola okukateekako mpozi n'ekirala kyensinga nakyo okwagala ennyo kiddamu nkikkaatiriza wew'okubeera sirina wakubeera abaana bonna musula mu kabanda kano akabanda mwe tusula era ngenda kusaba busabi sikulagira wabula nsaba busabi tuyingire olabe engeri ki olaga abawagizi baffe wonna we tusula kubanga bayinza okugamba njogera banneiba baabo ndowooza obalaba singa mbadde sisulawo era abandi badde bagamba nti oba alimba n'abaana wedda mbalaba mu nju era mulimu buli kimu era wetubeera wali batugobawo kubanga abantu bayinza okugamba yatuuka bamuzimbire kubanga wali bayogeranga nti bangulire ennyumba ebigambo by'abantu wawe bayogera n'okwogera nti omukazi oyo mama Fiina yamuwa n'obukadde 5 nze mama Fiina simulabangako era abantu be nali ndabye bonna mbeebazizza owulidde naye mama Fiina kituufu sinnamulaba oba ye tannampulira oba tandabangako ku leediyo naye mbadde nsaba bw'aba ndabye ajje alabe ku baana be we babeera osanga munnange ayinza okunnunula naye nannyambako ku bimu kati kugambulamu bwo kyosinga okusaba singa omuntu akuyamba nakufunira w'obeera nga totawanyizibwa nti noba tuvaawo leero enkyeddukka kubanga kati wano we tuli kuleerwe ndowooza ogiraba kano katale babafuniddewo okubeera nti era batugamba wano tubeerawo kaseera tubeerewo nga bwe tufuna bwe tulaga kati kyenkubuuza nti singa bakufuniddewo okubeera nga wuwo ekyokulya ojja kugira weeyiiya nga ojja kugira neeyiiya n'okukubawo akabanda akabaawo nsobola okukayiiya ne tukakubawo ne tulabika nga tukola ki tubeeramu naye nga tusigamba nti bajja tugoba nga n'omwana wange bw'anaafa oba nze nfudde banteeka awo omwana wange ne bw'ofuna gwe n'ogamba nti omwana ono kamutwale ebweru akole omwana ono kamutwale waakole naye ng'amanyi nti bw'akomawo wano wajja okutandikira ekyo kyebaza nnyo era singa avaayo omuntu atuyamba gavumenti ennyambe bagamba abaana ba gavumenti naye gavumenti yonze nga tendabawo abalala ogenda n'owulira nti ono bamuyambye ono bamuyambye naye nze gwe batayamba nze nabaaki bannange balinnyambye nange munnange nenfuna wembeeza abaana kyekintu ekisingira ddala okunnumya omutima kakati noono omwana wange okufa osanga nandibadde sizungazunga nembonaabona n'omulambo nenabonaabona n'omulambo lwaki temusirikako naye nabonaabona n'omulambo lwansonga lwaki sirina wensobola muteeka ekigere kyantunda kubanga singa tekyantunda nalibadde ntegeera taata waabwe gyeyakolaki gyeyazaalibwa neŋŋamba kanoonyeeko eyo ŋŋende naye kati ntandikirawa taata ye mwalabaganira wano nande nabide okubuuza okusingana ne taata mwalabaganira ku ssomero wafaayo kumanya ku baganda be ng'era bw'omanyi nange nali mbonaabona eri gye nali nakulira siri waayo nga bampisa si bulungi kati ono nimbalimba naye ng'era sakkiriza kuba nakwatibwa bukwatibwa era taata n'amusiba kati mu kumusiba yatya nnyo okusooka okundaga ewaabwe era n'aleetayo obuntu bwe yaleeta bwebumu taata we yagaanira n'omwenge okugunywa kwe yasinziira n'akaana nga ye agamba leero taata byateeka mu luyimba omwenge gwe yaleeta nga azze okukugula ewaka kubanga twali awo maganjo wetwajjayo era muzeeyi we yali n'omugenzi saala birungi wetwali n'amugamba naye oyinza otya okugaana ebyokulya by'omwana byaleese abaana bamanyi okudduka obuddusi ne bagenda baleke bagende bafune ng'olwo nzadde ba fast born abo abalongo babiri ng'olwo batugamba nti taata bw'aba taliiwo tetusobola kumala balongo abo era tulina kubeera tumukwate bulungi akkirize abeerewo taata tulyoke tumala abalongo abo awo wakiganya nakuba oluyimba luli kati kwekujjawo n'obuntu obwo tulabika atukkiriza
tumala abaana. Taata yakkiriza ne mubamala abaana abo? Teyakkiriza era yagaana. Mwakikola mutya? Mwabamala ne taata gye basijja kusindika? Abaana bo ffe tweyiyanga ffe. Ne mukola emikolo egyammwe abazadde ababiri? Naye nga twafuna ebibbogali batulagirira mukole bwe muti eddagala mukole muti kubeezaawo abaana. Ne tubikola. Era Mukama n'abayamba ne babeerawo? Baali baamalwanga bano. Kubanga engeri gye baatuloosanga nga bakiganda. Naye nga ne tubeerawo ne bagamba munaakola muti abaana bajja kubuuka. Kati okuva kwabo abaana ate kati bano bozozzaako kuba ngambye ozadde balonga emirundi 4 n'abasatu emirundi 3. Kati bo muze mukola nga bwe mwakola abasooka. Anti bano abasatu tebaba balongo baba baana. Naye ngamba bano abalongo ab'emirundi 4. Bwe kiri abo bo era nga tubakola nga bali tugula buguzi bibbo tubiteekayo eyo ebibbo mbirimu. Nemwanyi bwe tutyera okulabika nga mbeerawo. Kati ku mbeera eyo olwaleero kuba ndabyemu abaana abakuzeemuuko abatandise okuba nti basobola okubaako emirimu gye beekolera. Singa oli aba ayagadde obbayambako mu by'emirimu, mirimu ki gye basobola okukola bo nga abaana abamu abaliwo ng'oggyeko bana bakyali abato ddala. Naye kati abasomoseemu awo mirimu gye bayinza okukola muntu gwayinza okusinzira n'agamba oyo kamuyite muwa akalimu kano ankolereko kano. Abaana abo okusinga bayimbi ate baddansa. Kuba ffe tulina ekitone kyaffe kya talenti gya buyimbi. Naye nga bo tebeeganya mirimu kulw'okubanga kati bw'onzijako oyo kubanga omuntu bw'anajja ajja kwagala atwala oyo naye ate bw'atwala oyo aba akotoggedde banne. Oyo bwe tutambula yabanga DJ. Ono kutambula naye yabanga DJ naye nga mu saluuni yasomerera saluuni amanyi bulungi okusiba enviiri okujjako sigamba nti ebyokutambula nti tutambula buli lunaku. Tetutambula buli lunaku. Wabaawo nga oli alina omulimu ng'asobola okukola nadda tewali buzibu. Asobola omukola mu saluuni n'akola. Ye ebya saluuni abisobola yabiyiga buli lunaku. Kati oli omulala abadde bazaalibwa n'oyo kuba bonna bazaala basatu omulundi gumu. N'abo bali basatu omulundi gumu. Kati n'oli omulala ye wa kyalaani. Ab'ekyalaani balimu basatu. Bo bayiga okutunga ekyalaani. Kuba tetulina ntandikwa yonna n'enviiri tetulina n'ebyono naye tetulina nawe tubeera kati bati. Kale nnyabo tugendagendako mu nju ndabe woosula nnyabo n'abaana baako. Gavumenti etuyambe batufunirewo okubeera tuleme okukoogabanyizibwa okutugoba malumba. Abali eyo mwenna tusaba gavumenti etuyambe enyambe kuba mbutuufu embeera gye ndimu enyigiriza ne famire eno. Abalala abamu lwakuba n'amawulire ogenza okutuuka wano ng'abamu batambudde era okweyiyayiya kubanga tetulina mirimu gye tukola wabula bagendagenda ne bafunako okulya ebutawutta ng'ebyo tulabika nga tufuna ebimondemonde eyo ekibire tufunako ekyokulya neba oluusi babakubirayo era kati simanyi oba banaabakkiriza okuyingira oba nedda. Saba mama Fiina wonna wooli otuyambe tuwulira nti oyamba abantu bannange munyambe nga nange omuzadde ndi muzadde munyambe nange okubabeera musaayagala bwagazi naye ndiwo okuguma ng'omuzadde bw'alina okufiira mu baana be. Maama wange Nakiwala mutuyambe buyambi ne famire eno gwokola ku nsonga z'abaana. Enkyojja tusanga wano tuzunga ku kagaali tunoonya tuli mu kuyimba kwaffe tunoonya ekyokulya ogamba abaana ate tebasoma nti lwaki tebasoma naye tuyambe tufuneawo okubeera naawe ogenda okuvaayo nga tulinaawo okubeera ogambe nti twabafunira kino
twabatetenkanyiza kino ate lwaki bali bwe bati naye tunoonyezeekaawo okubeera tuyambe buyambi tufunawo okubeera tulyoke tutetenkanye tuyiye obulamu obupya obw'abaana okusoma kubanga kati nga nange siina wembatuuzizza tebasobola abaana kusoma kubanga bandaba enkya neggulo nkaaba maziga kati omwana wange yakafa omulenzi omukulu abadde anjiyizaako okulya yakafa kakati sirina wenzija kakulya natuuka nembeera neŋŋamba oba nziruke mbaleke mu nnyumba naye nga munange tekisoboka era omukyalo w'ebweru eyanyamba nanfunira akafo we naziika omwana oyo ew'obulenzi naye yaŋŋamba bwenfunanga akafo wemuteeka bwe mba njagadde nsobola omugjawo ne mutwala ne muziika we tuli kuŋŋaanira kati nga nze atalina kika atalina bukojja wabula atalina musajja abaana bange ndibateekawa yenze kennyini ndiragawa omwana ne bwogamba omutwala ebweru naye era tasobola kugenda n'abeerayo mirembe nga tamanyi maama wa watuufu wamulese maama Nakiwala munyambe gavumenti mwenna abali eyo mwenna munyambe tuli mu COVID-19 naye singa tutambulatambula nze nina abaana abangi buli wotuuka bagobaganya mbadde ngenda mu banneiba nenfuna mu bikaali nenkonkona nenjozaayo ku bugoye nenfunaako okulya k'abaana naye kati covid yajja kati bwogenda konkona bakugoba bugobi muddeeyo batugamba mubeere mu mayumba gammwe kati ki ekibaleese mwagala tuleetera bulwadde nengobaganyizibwa mu mbeera ng'eyo mu nnyumba gye bampangisiza emyezi 3 bantu omwana bwe yafa omukyala bamuyita Zopa yatugoba n'emyezi gyaffe teginnaggwayo ng'agamba mbu tumwongereyo emyezi 6 egy'ennyumba naye ng'ate nga sirina nakasente ng'atidde olw'okuba omwana oyo afudde ekubanga era yagamba mutandise kufa muleeta bisiraani mu mayumba gange bwe munaagaleeta n'atugobaganya mu mbeera ng'eyo naye ng'ate twasooka okutambulako ne bakazi bwe Basiiri okufuna ennyumba eyo mwe twali nga buli we tutuuka batugobaganya bagamba alina abaana bameka tetusenza wa abaana bwe twafuna omukisa ne tufunaawo n'atubeezaawo era naye yawunzisa atugobye olw'abaana naye nga tusula tutudde kiyumba kino kye tulimu akabaawo ndowooza mukalaba wonna watonnya gavumenti mutuyambe bannange wano mugamba gavumenti nti baana bammwe baana ba gavumenti naye lwaki nze temunyamba muyamba abantu abanyamba okupemba bega wali nfune wali we nali nzize mwebale nnyo mwebalire ddala Kazibwe Basiiri kwebaza kansala Kabootongo simanya Rosias Mukasa nono Kalaso Koliyoko simanya Kalaso Koliyoko n'abalala mwenna abaaliyo mu Baati Valley ne bannamawulire abatuusa amawulire gano gye muli mbeebaza beebale nnyo beebalire ddala bannange nsituukana n'emunda bansituukana nzirabwe nti amagulu gazimba olw'okuba natambula nnyo nga ngenda okuziika omwana wange nnoonya gy'alaga nga buli wamu bangobaganya nga simanyi nawaagenda n'omukyalo ow'ebweru bamuyita Nankya eyanfunira we nazanzika omwana wange era kati waali ndi wano mu mbeera eryawo ekyokulya tetukirina asobola okutuweereza obuyambi bwe weetika obuwunga n'obuleeta abapoliisi bakwata gavumenti ekwata wabula bw'obanga osobodde oba oyina ngoye oba osobola tuyita ffe ne tulabika nga tujja enamba yange y'essimu yeeno ey'MTN eri ku mobile money eri 0771 846 yenamba yange ey'MTN eya Airtel nayo nagibawadde zonna ziri ku mobile money mujja kuba muziraba emu eya MTN ereeta amanya Isima Lubega emu eya Airtel ereeta Irene Namugga babiri muwala waffe omukulu eyasigalawo ku mulongo Kato eyafa gwe twali naye mu Baati Valley mulenzi oyo yabayimbira bulungi nnyo ne musanyuka ne tuzannya naye bulungi mwana wange oyo omulungi gwe naziika naye bannange abanyamba mwebale nnyo mwebalire ddala suubira n'abampeereza essaala mwenna mbeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala
Mukama abampeera omukisa we mwajja muzeewo